ekinaiganda kyaffe ekyolwaleero Joshua Kafulu Yasini Lubowa Zaamu mwogezi omukyala naye ku lutimbe eno tugitandise Salongo Wile Gabogola Joshua mukulu amanyiddwa nga Kawenyera Yusufu awamu ne Luka Kanyike mu ntandikwa yaffe y'olwaleero Salimatia gwe mwaka zaake lya Big Bible naye ku lutimbe songa lwa Katole Hasani naye ku lutimbe egenda maaso ate nga tugitandise Kawenyera Yusufu yakola ku byebifo songa kiddawo Ereme Christine director of photography kino kye kino Uganda ffe kyolwaleero custom design by Zaamu mwogezi ate nga Lukabwe Ferdiki nabeera omugasigasi nannyini lugero ate nga muwandiisi Kidde Estalewo Luka Kanyike welfare Kidde Estalewo ye nannyini sinema yagikufulumiza songa Kiyimba Wile Salongo ye producer for Kontiko kakati tugitandise ennyumba za Kyeswa twatandika ne Salongo Wile Gabogola era nga bw'omutegeera ku mabbali eno yajja alina emisambwa gy'akowoola era nga agalogera maaso n'okuleka nga agizisinkana eyo mu kibira basajja baba n'ebintu byabwe era tuba tuli awo omusambwa ne guyingirawo gwasooka kwebaza Kyeswa yali musajja asuubiza era n'atuukiriza Basimu nina ebintu byange bingi kyava mugamba nze ndi muzimu naye nina ebintu byange bingi kubera amateeka gange kasona agobera amateeka bifuna byonna ojja bifuna njagala weewale kino kyewale yaffe situkolagana na byennyanja yagamba mu bizinesi zaffe tesitukolagana na byennyanja kubanga gyo mizimu naddala buno obunnyanja obutono bumukene bumuyisiza ddala bubi nnyo kubanga yalimu olwamukasa kanzu yange nga bw'omulaba mu bweru bwe bw'ekanzu ye wamukasa buyonjo bwa mukasa bw'onootuukirizanga ebyo etandise ennyumba za Kyeswa ekina Uganda kyaffe ekyolwaleero tebalina kunyumiza tolina kusubwa eno eyitibwa ennyumba za Kyeswa abalokole kati ku nyumba tekulina kubeerako baleekaana be balokole bamuyisiza ddala bukyamu bamumalamu amaanyi olina okubeewala ennyo gino misambwa kakati nga tuvuddeyo sinema ng'etandika tulengera abasomi abagenda maaso n'okuyiga ennyumba ennyumba sizinoonyezeka ez'okusulamu ekirala eno eryo Kyeswa alina amayumba gwe naabeeranga naye ekirala olina okunjigirayo omukyala gwe naabeera naye jjajja kireme kutwalira bisi omuzimu gwagala okusoma ebbayibuli mwabali mu maali yaffe mwabali mu maali yaffe mwe tujja okuyiga omukyala abali mu maali yaffe abakyala bali mu naali yaffe njagala owulire nakano akateeka obeere nakano akateeka kabeerewo anti babeera basula mu bubumba obubalewo sibasula mu bubale obutono naddala ng'omukyala asula ku nnyumba zo kiba kyenkalubiriza nga nze omuzimu njagala musange nga tayambadde kawale Kyeswa senga onakutuukiriza obukwakuliza obwo ebyobugagga byaffe byonna ogenda birya kubanga buno bwonna bugagga bwaffe tukyali ku ntandikwa ennyumba za Kyeswa landiroodi era nga alina jjajja amaanyi ge era n'amateeka agasulwako ku nnyumba abapangisa sinema yiino etandise bamuyita Salongo Wile Gabogola kati eri abasomi abagenda maaso n'okuyiga ennyumba mama kuno kuliko ku nnyumba ez'okupangisa wano tewali nnyumba epangisibwa mubadde mwagala nnyumba naye nga mwe munaafuna ennyumba mubadde mwetaaga mufune bulooka agenda maaso n'obayambako tumufunye tutya mulinamu ez'amafuta muzigyeyo tulabe ne bajjayo akaataano kyava aganywa kati yakaganywa oba anywedde diesel oba petulo oba parafini naye nga yakaganywa kati era n'abataala abawulekeza eri bulooka kakati firimu eno etandise mwami Kyeswa gye baleko tudde eri landiroodi ono ye bulooka w'amayumba ompise nkuyise nkuyise gange gali
kuliko emizigo emyere. Kugali amayumba ga waggulu waliyo emizigo ebiri emyereere neetaagamu abantu bagiyingire. Ye mulina obuzibu. Naye alina obuzibu ne babulooka. Mulemesa abapangisa. Mutera nnyo okulemesa abapangisa mubabinika emiwendo minene. Oli yalina ssente zisasulako emyezi. Kati landlord ayombaganamu ne bulooka. Babulooka bagejesa nnyo emiwendo. Entegeeza. Ekyo si kyentegeeza. Abantu bemuleeta mubasaba ssente. Musooka ne mubajjako ssente ez'obwa bulooka. Ate nange ne mbawa ez'obwa bulooka. Sebo guli mulimu. Kalanze ndyewa. Agenda kulyawa. Wa sebo. Siganye. Siganye. Mubasabeeko ssente ntonotono. Landlord afa nnyo ku bapangisa be. Baba binika essente nnyingi ez'obwa bulooka. Kakati kasita ntegedde nti eri amayumba y'omukyala Zaamu Mwogezi. Eno etandise bagiyita ennyumba za Kyeswa. Kakati yo nga tuvuddeyo tuddako mu kibuga. Wano waaliwo kyaki era twasangawo abasumba. Wano abasamize bonna tubalinye ku nfeete. Era balina okujaganya okukyamuka okw'enjawulo kubanga abasamize wano baali bamaze obbalinnya ku nfeete. Era nga balina mission eyogenda maaso n'okufufugaza emisambwa Mayembe Lubaale n'aga amasabo ag'enjawulo. Kakati eyo mu byalo w'obulenzi Butanza Kabunyata tulina ogenda maaso n'okukanyugayo amaanyi ga Katonda tulwanyise kubanga eyo mu byalo abantu bakyali nnyo mu bintu by'okubeera mu mayembe. Eyakanywa amafuta okuleeta abapangisa una abaleese era tuba tuli awo n'asanga bulooka. Olina amayumba kati zimbule ku nze zigendewa. Balezimwe mwagala ennyumba. Kati ennyumba abanga tesusa 10 abaana bano bajja gisobola. Era ye kiba kizibu okumugwako mwanatu nga talina nyumba. Kyavaayo olekera omulimu. Oyo bulooka w'amayumba tudda ku basumba. Abasumba baabano kakati waliwo misioni eyogenda maaso n'okutambula mu byalo okufufugaza abo bonna bonna abagenda maaso n'okusinza ebintu ebirala. Kati bulooka mu kuzunga yaggukira wa Kyeswa. Abaana bano baagala ennyumba ewuwo. Bano abaana banaasobola okusasula ennyumba zange abo. Nabo balina abazadde bajja kwesasulira bagambye tebalina babazaala. Kati bulooka aba akyagenda maaso kyava afuna akasimu. Ennyumba weeri. Tosobola mukubira simu nga talina nnyumba. Nanyini waayo akagenda South Africa agipangisa weeri. Basi. Ebya bbeeyi bindekere na. Ebya bbeeyi bimulekere Kiwaddiiru ye Zaamu Mwogezi bulooka ow'ennyumba. Sente zange nzisangawo ku ddu. Kati engeri eri gyeri nti Ddiiru egudde yakubaluka akakakonja kasanga eyo naye Kyeswa nkutegeera Kyeswa luli wagana okuteekawo akavaati. Mujje tugendeyo. Kakati Kyeswa alina amayumba y'ensonga lwaki tulaba ennyumba za Kyeswa. Ennyumba za Kyeswa Kyeswa landlord. Ennyumba ze z'abapangisa ye sinema gye tulaba. Nyumba ku nyumba. Tujja kuganyaganya ne bakama baffe. Kakati omusumba omukulu akwata omusumba amuweereze mu kyalo ky'ew'obulenzi. Wabula nga mga tujja kwogerezanya ne bakama baffe tumale okufunayo ennyumba. Nga tetunakolayo kyaki ojja genda ng'obuulire ku kkubo endiga za Katonda. Omanye ekigambo ky'omwoyo kisinkana omwoyo omufu n'omulamu ne tugenda maaso n'okutereeza. Eno bulooka ng'agenda kukola emirimu gye kizibu omugwako nga talina nnyumba era ye kasomalo sima ng'omutemera akake guba muggo. Kati ennyumba zino za Kyeswa. Ekifo kino kiri nga kiyonjo era kikume nga ku kyokukuuma omulimu bw'oba oze wano nga wayonjo kale kiba kirungi nawe n'okumawo nga wayonjo. Ogwo omutwalo gwo guwedde kati oyinza omugoba mu kibuga. Bulooka tugenda maaso. Amateeka mugawuliddewo. Kati tudde eri landlord. Buli nnyumba zonna ziba n'amateeka gaazo. Aga Kyeswa gali gatya? Kati wulira amateeka. Waliwo amateeka amalala. Saagala balokole ku nju zange. Baasi abalokole wano sibakkirizibwa
ku nyumba za Kyeswa eryo teeka wano kandabe teeka eryokubiri saagala byennyanja juzange nga bwe yagambiddwa amuze ife tugenda okuva ku ssomero nga tumaze okulya wano tukomyawo tulo okay ekyo nkitegedde era ndiroodi nannyini mayumba Kyeswa kimu kyonna kijja bwe munaaba mukwasaganyiza ekyo buli kimu kijja kuba kiriya ekikulu kiri kimu ekikulu saagala mukole bibuuzo nga sente zange temunnazisasula ekyo kyabweraliikirivu kyamaanyi yakyakifunyemu obuzibu bwe buluwa waliwo wano omuyizi omu obuzibu bwe buno yatuuka omwaka oguwedde wano waliwo omuyizi yajja n'akola ebibuuzo nga mubanja emyezi 2 ngenda okutu n'asiba ennyumba n'akwata ekkubo n'agenda ewaabwe buno obukeesi bwammwe obwo bwe bubeera nabwo obwo bwe nakowa namenya ennyumba nasangamu obukeesi nga mulimu kakota ka sukaali akatole ka sabbuuni n'obupeeni yakola looso oyo Kyeswa era tova olaba wano singa ojja ng'oli mupangisa naye ng'oli musomi terikola bibuuzo nga tonnasasula eryo nalyo tteeka ku musomi muwulidde ye muzeeyi yamuloze eki singa abantu abonabona bakyuka ne badda ku mugendo gwa Katonda ekibujja kubanga kitambula tudda ku kyaki omusumba omukulu atudde ne Pastor Robert era nga mugamba ti ogenda kwata ekkubo ogende mu kyalo eziroobwe 24 emyezi 3 ze sente z'oleese zenzize nazo seefu ekyo kirungi nnyo kakati ennyumba zino ziriko amateeka buli mupangisa alina okugamanya amateeka agali wano z'ogenda okubeerako nina n'amateeka agange wano naye ng'ovudde ku mateeka g'ennyumba waliwo n'aga landiroodi geegaluwa ekkulu ennyo etteeka ekkulu ya buyonjo twagala nnyo okubeera omuyonjo kyekisooka bulina olunaku lwagwo era nga buli muzigo guba n'olunaku olugenda maaso n'okulongoosa kabuyonjo si kyakuddawo kunenengana kusinkana kabuyonjo nga nkyafu kiwulira banno bajja bikubuulira etteeka eryokubiri lirino muwulirize amateeka teri kunkumula mu kiyigo nakunkumula mu kabuyonjo bino bye mugenda abakyala nga mukunkumula mu biyigo ne muyigira simanyi mukunaamirizawo emuti ne mugira sooka omala ofuuyisa genda mu kabuyonjo jangu mu kiyigo ng'oze kunaaba etteeka eryokusatu tetwagala baana bana yakana kange kakajja okuwummula agafuga eyo banno ebirala bajja bikubuulira ebirala ojja bisanga mu katabo kakati ngenda kusomera amateeka agange kati gano bwedda ge tulinda gano ge mateeka ga landiroodi landiroodi naye abaana amateeka so si kusula wuwe nga tomanyi mateeka ga landiroodi ekitabo ne kivaayo gano gawulirize bulungi nnyo etteeka erisooka gala abalokole ku nnyumba zange etteeka erisooka tayagala balokole bamuyisiza ddala bukyamu nnyo mulekanira okwo ne mwogera ne muyimba ne mulekana nnyo ekiro saba nammwe okwebaka yafunye n'obuwaayiro obulala sabubi nnyo ye kimuyisiza ddala bubi nnyo n'abapangisa abalala bambi kibayisiza ddala bulala nnyo agala baliira byennyanja ku nnyumba za eryo tteeka lyakubiri lya nnyumba naye ng'ate ne landiroodi limukolako nnyo mukenampisiza ddala bubi nnyo omukenaamuyisiza ddala bubi nnyo landiroodi ono nzampisa bubi ne bwe mumufumbira eri waggulu eno bambi mpulira ng'ekisebusa kyeggunda ddala saagalira ddala saagala etteeka eryokusatu lino lyetteeka eryokusatu erya landiroodi mufumbo bw'oba toli mufumbo nowulirizawo kati wano owulirizawo bulungi nnyo basula mu kawale ka munda baasi bw'otaba mufumbo wano tosula mu kamunda akawale ak'omunda osulamu kaki nga tolina musajja nze nyumba zinnemye tunegendereza nga abali ku buko nze muzeeyi ezo zinnemye ngenda kwegendereza nga ali ku buko oba zikulemye ng'ogenda wali ozimbyeko tusasula gwe wandiriddewa tonazimba kanyumba gyosulamu nawe ngodawo nga wepa aya baasi fe tuli bagagga twazimba ffe tuli bagagga twazimba dda genda osule ku muti abazimba tukuwa amateeka tozimbangako wadde tomanyira wadde buloka bwegula sigasobola mbwe sigasobola yeyanga ekikusuza mu mpale nga toli mufumbo kyekiki kyekiriwaabo katudda ku mukulu amanyiddwa nga Lwakatole Hasani oyinza omuyita gamyuka gamyuka ye Big Daddy Uncle Mane
era nga alina akawala kayagala. Naye ekintu kiri kimu. Abasajja mumenya abakazi emitima. Sibali wabula mwenna. Nsobola. Nkwasige. Kutonda banusiga buvunaanyizibwa. Kati simanyi ngeri gamyuka bw'atunuulira buvunaanyizibwa kungulu n'abumanya nti buli awo. Oba olina kubeera kiriya nnyo, oba olina kuba simaati simanyi. Naye gwe ndeetera akawala ako kasuzi ekyesente kindekere. Ye mukulu amanyiddwa nga Lwakatoole Hasani atumiza omuwala. Kakati yo nga tuvaayo tuddako ku mabbali eno tutandika sinema ennyumba za Kyeswa zireeta omukulu Kafulu. Omuzeeyi amanyiddwa nga Lubowa Hassan yayisaako eno ku lubu lw'ekigere ku mabbali eri bamakanika ba piki. Naye nga bamakanika ba piki bano kibayisiza ddala bukyamu nnyo kubanga mwabakyusisa erinnya ne batuuma ababbi ba piki. Si bonna naye bano bo bamakanika. Ono yali nannyini galaji eno era ye makanika omukulu. Ensonga enkulu endeese eya mutabani we. Yatuukira ku nsonga. Ensonga emuleese alina mutabani we era nga yamaze okusoma. Bw'anaabanga kale yali agadde ajja ayiga ebintu bino mpolampola ebyomakanika okukanika pikipiki. nsonga empisizza wano munnange. Ye ensonga endeese wano tulabe engeri gye tugenda okikwasaganyamu. Tuufu ekyo. Kakati muzeeyi mutabani wo ebintu byonna yabisomako. Mutabani we yali abisomyeko. Abadde yakamala siniya 6. Ayagala atandike butandisi. Kale yali badde ayagala abiyiga era atandike. Tudde eri Suzi gamyuka eno gye yatumizza. Aziri omanyi oli omwami eyayitawo nga tutudde omunene neno omwamu. Daba buloka w'abakyala. Omusajja si mukulu. Ekyo kyajja ekikulu okireetera ani? Naawe lwakuba ssente naye nga si kikulu. Sibyagala nno. Ebyo ebisajja eby'embutobuto nze mba sibyagala ebyo. Naye Suzi. Ate okimanyi naye ng'osobola olasobola okwesasula ennyumba za Kyeswa gweomanyi nga Kyeswa bw'abanja. Lowooze. Ekyo kirowoozeeko. Kale kujjako nga landiroodi bwaliyo kiteekewo. Kiteekewo. Olaba omukazi wakukkiriza lwakusasula nnyumba so si byetaago bye. Mutabani oyo alina empisa. Tudde eri makanika ali ne muzeeyi ayagala okuleeta paasi y'omwana. Ayagala kubawo paasi eya mutabani we asobole okugenda maaso n'okuyiga obwa makanika. Ensonga enkulu omwana alina okuba n'empisa, alina okukwata obulungi bakasitoma. Ekirala ebyenfuna bijja tereera naye ng'ebyensasula ejja kuba miliyoni okuyiga. Ng'ayize abajja agenda akola eggalaji eyiye. Kubanga bw'anaaba ng'ayize ajja kola galaji eyiye sente tajja kuŋŋaanya ajja kuyoola buyozi. Lwaki sikoze 5? Eba miliyoni emu. 5 ne miliyoni wabaawo enjawulo. 5. Ntwala 5 kandabe. Yamba nze. Ajakole. Kala jakole. Nze yali alina akalimi. Nga omanyi nti experience matters. Yali alina akalimi. Era omulenzi ono yamutuuza mu bbaafu n'asobola okukkiriza emitwalo 5. Mzee Yasini Lubowa Yasini. Tugenda maaso eno bagiyita ennyumba ya Kyeswa. Ennyumba za Kyeswa ye sinema etandika kina Uganda okuva mu MK Video Center. Wali eri ku Majestic Plaza level 5 edduuka lya namba 8. Kakati tudda ku nyumba ez'abapangisa ennyumba eza Kyeswa. Ono y'omu ku baana abasomi lwa 6 akeera ku makya anaabeko mu ngalo. N'anaabako mu ngalo ne maaso obudde bwa ku makya. Tasenyeza n'anywako ne ku mazzi. Abakyanywa amazzi. Kuma muzimu gutuuse gwa Kyeswa. Ne guvaawo. Omwana teyatandikako tyonkoka. Movie. Oyinza okukola n'ovaayo ekibumba. Ani oyo yaleese wano COVID? Kubapangisa ninako yalwadde korona. Kiki? Gonvubuka. Budde bwakumakya. Naye mwe mwabaki kati yategeera. Kumbe ye musajja wa mizimu na misambwa. Wako bajjajja. Gwe tomanyi nti bw'oba ogenda okunywa ku mazzi osooka n'owaako bajjajjaabo. Kati onyweko tulabe nga bajjajja banyweddeko. Omulawo bw'atunulanga ebbanja. Kati kiri kitya nteredde. Olulala oddamu n'oyiwa amazzi nga tosoose kuwa ku bajjajja.
ze nyumba eza Kyeswa. Omanye yasuze obubi omulabira ku nkeera olujja lugaza fitina alinga ng'ayombye nalwo ekufulu aginyigane alinga ayagala ogimenyeramu ekisimu saagala budde bwakumakya saagala zino ze nyumba eza Kyeswa teyatambula yasamuka busamusi kati Kyeswa abayita kumakya waliwo ava mu kiyigo gwe nyabo ovaawa va mu kiyigo. Amateeka ga wano gali ki? Amateeka ga wano wegeerabira tewasomerwa mateeka? Tebakusomera mateeka nagasoma eri ekiyigo nga lidiritya oba agasoma kitegeeza ki? ova kunkumula mu kiyigo abagamba teri kunkumula mu kinaabiro eryo teeka lyakubiri oba olimenye abuyonjo muyina kunkumula mukaba bansomye bali bakusonyiwa ki kye baba bakusonyiwaawo sigenda kuddamu mangu leeta mangu ebbaafu ogenda oyo saagala Kyeswa ate wali akolanga asikaali w'amayumba ge buli kimu kyonna aba akiraba Kyeswa de landlord munoonya okusiga bannammwe bikandida bino bikandida birakwena byonna muyita nabyo mubiteeka mu buyigo si yemu abatasitama mwaka kunkumulanga mwaka kunaamiriza mulowooza sibamanyi abapangisa mwenna kino ekirango nziramu kinyweza okuddayo okukwata omuntu senga nzirayo nekwata omuntu akunkumudde mu kiyigo nkugoberawo ne bw'oba wasasudde jjo ate tobanja landiroodi kakati tudda ku muzeeyi ngenda kutambula aba ayitaayita kyava asinkana mukwano gwe Kyeswa baali ba mukwano gamba nti mbadde nzija eyo era mbadde n'ensonga yange ndeeta mutabani we omulabye wuuno yamaliriza okusoma kale yasomye bulungi nnyo era n'okumaliriza kwawedde okusoma yakubye oluku mutwe ekirungi n'afuna n'omulimu kakati gyali nga wala nnyo nankabadde neetaaga atandikireko ku nnyumba ze ezo tewali buzibu kuliko n'omuzigo ogumu oguliko naye ng'ennyumba za Kyeswa ye wantu gy'osindika muno ennyumba eza Kyeswa esindikikayo omuntu ekyo nako nga tukivuddeko okuzimba ennyumba okuyita kwangu nnyo kaakati jjukira abapangisa gye buva ne bwenkana tetusula mayumba kino nkiddamu abapangisa tetusula mayumba tusula ku nnyumba mpa sente zange eri emmanga gye wansindise z'ennyumba zannemye kiki katonda abanja omutwalo gwe byennyanja omusajja taagala byennyanja ku nnyumba ayagala kuliirako nnyama yokka yekolewo Kyeswa omuwaayire iye Kyeswa oba omuwaayira tayagalako wa mwana nze nina omwana wange eyo nayo nsonga n'atuuka n'okuŋŋamba nti susula mu kawale ak'omunda giriramu kati nze nzigiramuwa nziriza omutwalo gwange ng'oggyeko ekyobulaye guli omulimu gwawedde kati ogwo gwawedde oba wasuzeemu bwe tuwasuzeemu nze nakulaza ennyumba gira onoonye omutwalo omulala ate nkuyaga ennyumba endala gundi nze enkola kale tuteese nina mutwalo ngenda kwongerayo kati ate njagala ebiri kubanga eri sayiti gye nkutwala mpya kankuwa omutwalo omanye abapangisa temusula mu nnyumba abapangisa basula ku mabaati era kyova owulira osula ku nnyumba kize nsula ku wa Kyeswa tasulako mu nju osula wa nze nsula ku apaana nsula wa muzeeyi Abudu naye nsula ku nnyumba za Abudu tosula munda era abapangisa tulabye tulina nnyo omala kuzimba n'olyoka osula mu nnyumba naye bw'oba okyali mupangisa osula ku mabaati teriyo mupangisa ne bakubuuza nti osula nti nsula mu Kyeswa oba osula ku Kyeswa ku mabaati waggulu egenda maaso genda okole osobole naawe okwezi embeera eyange okiraba ekyo Buganda bagiyita ntanda omaze okusoma setwagala fujjo kalimu kakufunidde tetwagala saagala kumbe obwedda jja wa landiroodi ensula ate gwe eyiyo ate kiki yazaanyize kale yazaayombye kati kamalanyiige
mpasereza omanja ez'ennyumba kumbe igwe landiroodi wange nedda ez'obupangisa mpangisa wuwo nedda osula ku muzigo ki nambeemu sente osaba zaaki ez'ennyumba zennyini zenjagala omuntu gwe sigobye oŋŋamba otya nti oyagala sente okuva ku awe wali akawaayiro abo emyezi gy'esatu giggweko sula emyezi gy'esatu giggweko okwate kuba otawanyike ogende kakati kumbe gamyuka lwakatoole Hasani yamaze n'akwasaganya emaali baamukiriza olw'ensonga nti landiroodi w'abaana abanja nnyo ye mwana muwala Susani newunya n'abakyala engeri gye bafunamu laavu bw'aba alina emuntu gw'asika eriyo namunyonyogera kati buli lunyonyogera oluba lwa mutwalo nandika akati kiki tewali wano tewaliwo basajja bajjawo nkujjako gwe wekka kyakaba nange laavu laavu n'erinnya buli lunyonyogera lwakunyonyogera omanya anyonyogera kumpi kumalawo kisodde kati soka obeera omala okuleeta yaako okunywa bannange yanguwako ye Daddy Money gamyuka ng'apowa zino nno ennyumba za Kyeswa nze sikyagala kusula ku nnyumba zo ebintu bijja ekiro ne bikozesa ku buliri mu nsonga z'emikwano saagala nze sirina sente lwanze sibeera wano na sente olw'ensonga nti sente wazimba ne zikola gye ziteekwa okukola kakati omukyala alina ensonga agamba bamuddize sente ze kubanga y'omu ku bawuulu abali kuno kyokka wadde asula mukoomunda bamunyonyogera ekiro mu nsonga zaawo owaye lwaki mubireeta ewange sijja ziku mujja ne muzunga n'ebisambwasambwa wame kakati gye muva nze zange ojja zimpa sijja zikuwa mulina ebizimuzimu byammwe bibanyonyogera ekiro mbu oyagala kujja kuwa sente ennyumba ezimbika nze ajja zimpa kujjako nga yeyakola LC ne poliisi kumbe tugenda okulengera abavubuka omusambwa gwejjidde omuzimu kino njagala okimanye buli bakazi abali ku nnyumba za Kyeswa kuno bakyala bange yakifunanga kirooto mbadde ndoota waliwo abadde ayogera kubadde ng'okuwooninga ne basooka bamuyira ebiku omusajja akuyira ebiku nga kyenkana ennyana y'akakoko bamuyira ebiku kati agenza okuleeta caayi agenda okudda kikyate nga weetakula lindako nze nzija kankomewo oli lindako naawe tumale obitereza ate mbadde ngenze kuleeta kakunywa nze sijja kukozesebwa nga kiro nga simanyi ebinkozesa ezanga ajja zisasula asaaga luno muvi bana erindako naawe kumbono bamuyiridde ebiku ate nga buli weyeetakula wazimba soko kwate taani ziri omumupale kanzike era akuleka azikusokoddemu banaye oba abadde ki bamuyira ebiku era ye naaweta ze nnyumba za Kyeswa ayiwowe mama ekiri ewa Kyeswa kakati tudda ku balokole aba mission ya God is good era mbasasula ogenda okubeera kakati abasumba abakulu bakama baffe basasudde gyogenda osula ekiriwo kyagala ogende mu kyalo ekyo Busuna Butanza Zirobwe nze ajja kumpa esente zange kakati akomawo awaka kamala okufuna ano ku sente zigenda okukola empaba ewa LC n'aluggulawo ng'ebintu bikozesa byebityo nga bikozesa ani kakimese okanda okulengera neguyingirawo nabamuvi kibadde kijja kiro kakati guguno guze misana bwejja misana nga n'okulaba alaba era negenda maaso n'okwegabula muvi ennyumba za Kyeswa
kisinde kyange abanatambuza kusinde kyange eriyo bapasita abagenda maaso n'okuteekateeka enjiri era nga bateekateeka enjiri mu kibuga eyo ku nnyumba za Kyeswa eryaziguddemu nga siziriiko lubala siziriiko laawundi siziriiko lubala ate nga siziriiko kugumiikiriza mukazi wattu bamuleka wano ng'afumbya miyagi bamukwasa engabo era ng'engabo gye bamukwasiza y'engabo eya bayibuli ye Pastor Robert Kawenyera Yusuf original names totya abasamize nga nina ekyokulwanyisa kino ate ngende nti abasamize eri omusamize asobola okuba ne bomu bweti bamupangisiriza n'ennyumba gy'agenda okusulanga kakati ziba ziweranga 6 kama wange wonna wonna wooli landiroodi n'akomawo alina ensonga ez'okuwaabibwa mukama we nzize nazo bajjajja nzize n'emmwanyi zino engeri gye ziri nti zaakatta mukago ate nga twatta omukago okubeera nga mungabira nga nange mbakolera nkukoowoola mukama wange yonna yonna gy'oli ojje waliwo ensonga ate mwana tezirinya enkandago jjajja yenze omuzzukulu era nga nafukamidde dda ne guyingirawo jjajja nsanyusa okulaba weewaawo kumbe no jjajja alina gwalesa afumbye emiyagi tukalulibadde binkozesa kiro kati bize n'emisana ate nokale weebyekiro kale naye emisana ngaate tekuba kubala sipiidi kayirimuko sipiidi miliyoni eyo sola ate kale ejjigumiikiza kebitandisa n'ebyemisana kuno kasita obeera nga toli mufumbo ennyumba za Kyeswa tezisulikako mukazi wattu yatambulanga amasaga nga eggongolo esiba akawero naye nga yamanyi byatuuseeko jjajja obuzibu bafunyemu obuzibu bwe bulwa tulaalaasa waliwo omukazi agenda atulaalaasa nga nsaba ssente mbumudiza akedde ku makya nangamba mbumudiza esente ze ez'obupangisa agenda apangisa awalala agenda apangisa awalala mbumumusumbuwa ekiro mbu bingi kumbe wuno ayogerwako yaddukira wa mwannyina baba ebintu bitandise okujja mu nnyumba nga bimukozesa mirimu ki kati ate ngenze walandira odyampe sente ze baba yali agala buuza bikozesa mirimu ki kutika loole oba butunda kati gyenva nze gyenva n'okwejava nakuwedde tukyamwagala oyo tomugoba ku nyumba tukyamwagala mufufu wabula ekyokukola kyekimu kyokka ejjajja kati kamugenda mufuula kasiru namufuula kasiru kubanga ku nyumba bakyamwagala tebaagala aveeko abakyawa bewajja baba muvi kati ddayo otambuza emirimu oyo omukyala musufu tetulina mugoba ku nyumba tukyawoomerwa emwanyi jjajja ezakata mukago zizino weewaawo jjajja neyeeryawo naye ng'alina ensonga omukyala bakyamwetaaga ku nyumba kati ke bamuzibye omumwa tunalaba gwananyumiza ennyumba za Kyeswa zifuuse ennyumba za Kyeswa era bulaza ye ng'asitula mwannyina ayingiza tudda kwagenda okusomebwa makanika sanyisa okulaba muzeeyi nesebo yenze muzeeyi gwe yakulagako munaye yenze muzeeyi yakulagako luli yali agambye mbu oyagala gyensole wano yegwe esebo nze nina gyendaga kati okuva woze nga nina gyendaga mbadde mu bwangu naye engeri gyengenda nti ngenda kuyitirakoza ennyumba gy'ogenda okusula gyayo nkulaga omuzigo naye si bamusomera amateeka olw'ensonga yali ali ki mu bwangu tudda ku sitwiti wulira ekigambo kya Katonda saba gamba Yesu gamba nti amaanyi buli kintu kikolebwa mu linnya lya Yesu yagamba mu Matayo 10 abali muwulira baliweerwa omukisa ennyumba muvubuka okuva wekiri nti landiroodi bamusanze alina gy'alaga
akatabo k'amateeka sikavaayo okugenda maaso n'ogasobera omuvubuka naye nga yeno ennyumba mu bufunze ensonga enkulu buyonjo abali kuno wano balongoosa mu mpalo yamuyitiramu ebimu ku bimu ebiriwo obwangu teri kufuka mu kiyigo tebakunkumula mu kiyigo mulina kufuka mu kaabuyonjo ofuka mu kaabuyonjo byebyo abeeyo mugaba mutya omanyirira ndodokera okubuuzaako oyinza okutya kati tudda ku Pastor Robert Kawenyera Yusuf original names bagamba ki bavubuka bato enjiri ng'agitambuza bulungi nnyo nga firimu bweyina ogenda maaso ng'egenda maaso bagiyita ennyumba za kyeswa tudda ku mukyala Nanyonga Zaamu Mwogezi original names mbula wabadde tusobola nejo nakunoonyeza numbula wabadde tosobola kundaba n'apanga awo omanye amasanyaze gavuddeko kakati nga tosobola kundaba essimu teriiko kumbe yabadde wajajja ng'awaaba banenna omulenzi namuyiseeko ne muggyako ssente gwe nabadde gambye yabadde ayingira ennyumba esawa ena agenda yingira waliwo omulenzi asasudde kati nogenda naye weeyagaleko omulenzi naye tamulabyeko ali smart wati divuka liryawo lirenene lirinamuko ekibutobuto kiri smart galira ddala ye bubinja galira ddala talina mukazi talina baana ali fa smart oyo aba mwangu akasente nga bamukamuwa naye akasente kaani kumba akasente kaali ka pasita Yesu Kristo era teyamanya ani ajjawuwe firimu yiino tuba mukama katonda mumujjukire yatukirako street ng'agenda maaso n'okubuulira enjiri essaawa ey'enkomerero etuuse buli kinsi weenenye buli muntu egenda maaso weyanjule sinema nekutusibwako MK Video Center tusangibwa wali eri ku Majestic Plaza edduuka tuli ku namba 8 ku level 5 ate ng'ekirala kiikino tolina genda maaso nakubamu kopi mu bina Uganda bw'oba oyagala ekina Uganda genda ku MK oba olina library genda osubule kopi mu bungi zitunde zigwewo naye osubule endala tolina genda maaso nakubako era singa osangibwa ng'ogenda maaso n'okugyamu kopi ogwo guba butawaana ekiddako ebiddirira gwoba olina ogenda maaso n'obimanya onaategeera otya nti no sinema tolina gikubamu kopi sinema eri mateeka amatuufu ey'ekina Uganda erina okubeerako akagundi ke bayita ka bandirol oba olina bakasitoma abo bameka genda obaogwo osobole ebina Uganda mu kopi z'oyagala biggwewo genda ofune endala so si kutuuka wo ogende maaso n'okkuba bw'okuba mu kopi ne bakusanga ogwo musango era ebinaddirira munnange bijja kuba birala nnyo oyinza otya okumanya sineema ey'ekina Uganda nga temenya mateeka pasita bw'amala okubuulira nga bamuleeta ku nnyumba ono bamuleeta nga ne sente zatuusedde ewa landiroodi engeri gyali alina obwangu si yasobola nagenda kumanya muntu kyajja kumbe etteeka erisooka titwagala balokole ku nnyumba omulokole nga bamuyingiza buloka akoze ogugwe munayi wano olina okukomawo nga balonjo ye nange njagala wayonjo era kyovula banayagaddewo olwakuba bayonjo bakama be aba ministry bamusasulidde ng'ayingira ne bayibuli movie